Essuula ya 32. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'obwesigwa obwo, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'ajja n'ayingira mu Yuda n'asiisira okwolekera ebibuga ebiriko enkomera, n'alowooza okubyeriira. Awo Keezeekiya bwe yalaba nga Senakeribu azze era ng'amaliridde okulwana ne Yerusaalemi, n'ateesa n'abakulu be n'abasajja be ab'amaanyi okuziba amazzi ag'omu nzizi ezaali ebweru w'ekibuga, ne bamuyamba. Awo abantu bangi ne bakuŋŋaana, ne baziba enzizi zonna n'akaga akayita wakati mu nsi, nga boogera nti bakabaka b'e Bwasuli okujja ne basanga amazzi amangi lwaki. N'aguma omwoyo, n'azimba bbugwe yenna eyali amenyese, n'amugulumiza okwenkana n'ebigo, ne bbugwe omulala ebweru, n'anyweza Miro mu kibuga kya Dawudi, n'akola ebyokulwanyisa n'engabo bingi nnyo. N'assaawo abaami abalwanyi okufuga abantu, n'abakuŋŋaanyiza gy'ali mu kifo ekigazi awali wankaaki w'ekibuga, n'ayogera nabo ebigambo eby'okusanyusa nti, mube n'amaanyi, mugume emyoyo, temutya so temukeŋŋentererwa olwa kabaka w'e Bwasuli newaakubadde eggye lyonna eriri naye, kubanga waliwo omukulu ali naffe okusinga abali naye. Wamu naye waliwo omukono ogw'omubiri, naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba n'okulwana entalo zaffe. Abantu ne banywerera ku bigambo bya Keezeekiya kabaka wa Yuda. Oluvannyuma lw'ebyo, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'atuma abaddu be e Yerusaalemi, era yali ng'ayolekedde Lakisi n'amaanyi ge gonna wamu naye, eri Keezeekiya kabaka wa Yuda n'eri Yuda yenna abaali e Yerusaalemi, ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Senakeribu kabaka w'e Bwasuli nti, mwesiga ki n'okulinda ne mulinda okuzingizibwa mu Yerusaalemi? Keezeekiya tabasendasenda okubawaayo okufa enjala n'ennyonta, ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe alituwonya mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli? Keezeekiya oyo si ye yaggyawo ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye, n'alagira Yuda ne Yerusaalemi nti, munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto ekimu kyokka, era okwo kwe munaayoterezanga obubaane? Temumanyi nze ne bajjajjange bye twakola amawanga gonna ag'omu nsi endala? Bakatonda b'amawanga ag'omu nsi ezo baayinza n'akatono okuwonya ensi zaabwe mu mukono gwange? Katonda ki ku bakatonda bonna ab'amawanga gali bajjajjange ge baazikiririza ddala, eyayinza okuwonya abantu be mu mukono gwange, Katonda wammwe ayinza okubawonya mu mukono gwange? Kale nno, Keezeekiya aleme okubalimba newaakubadde okubasendasenda bw'atyo, so temumukkiriza, kubanga tewali katonda ow'eggwanga lyonna oba bwakabaka eyayinza okuwonya abantu be mu mukono gwange ne mu mukono gw'abajjajjange. Kale okusinga ennyo, Katonda wammwe alibawonya atya mu mukono gwange? Abaddu be ne beeyongera okuvuma Mukama Katonda n'omuddu we Keezeekiya. Era n'awandiika okuvvoola Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumwogerako obubi nti, nga bakatonda b'amawanga ag'omu nsi endala abataawonya bantu baabwe mu mukono gwange, bw'atyo ne Katonda wa Keezeekiya bw'ataliwonya bantu be mu mukono gwange. Ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene mu lulimi olw'Abayudaaya eri abantu ab'e Yerusaalemi abaali ku bbugwe, okubatiisa n'okubeeraliikiriza balyoke bamenye ekibuga. Boogera Katonda w'e Yerusaalemi nga bamufaananya bakatonda ab'amawanga ag'omu nsi, omulimu ogw'emikono gy'abantu. Keezeekiya kabaka ne Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi ne basaba olw'ekigambo ekyo, ne bakaaba eri eggulu. Mukama n'atuma malayika n'amalawo abasajja bonna ab'amaanyi abazira n'abakulu n'abaami mu lusiisira lwa kabaka w'e Bwasuli. Awo n'addayo mu nsi ye, amaaso ge nga gakwatiddwa ensonyi. Awo bwe yatuuka mu ssabo lya Katonda we, abo abaava mu ntumbwe ze ye ne bamuttira eyo n'ekitala. Bw'atyo Mukama bwe yawonya Keezeekiya n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi mu mukono gwa Senakeribu kabaka w'e Bwasuli, ne mu mukono gw'abalala bonna n'abaluŋŋamya enjuuyi zonna. Awo bangi ne baleetera Mukama ebirabo e Yerusaalemi n'ebintu eby'omuwendo omungi eri Keezeekiya kabaka wa Yuda, n'okugulumizibwa n'agulumizibwa mu maaso g'amawanga gonna okuva ku lunaku olwo. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa, n'asaba Mukama n'ayogera naye n'amuwa akabonero. Naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisa bwe kyali kye yakolwa, kubanga omutima gwe gwegulumiza. Obusungu kyebwava bubeera ku ye ne ku Yuda ne ku Yerusaalemi. Era naye Keezeekiya ne yeetowaza olw'amalala ag'omutima gwe, ye n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi,
obusungu bwa Mukama ne butabatuukako ku mirembe gya Keezeekiya. Era Keezeekiya yalina obugagga n'ekitiibwa kingi nnyo nnyini, ne yeefunira amawanika aga ffeeza n'aga zaabu n'ag'amayinja ag'omuwendo omungi n'ag'ebyakaloosa n'ag'engabo n'ag'ebintu byonna ebirungi, era n'ennyumba ez'okuterekamu omwaka ogw'eŋŋano n'omwenge n'amafuta, n'ennyumba ez'ebisolo eby'engeri zonna n'amagana mu bisibo. Era ne yeefunira ebibuga n'embuzi n'ente bye yalina bingi nnyo, kubanga Katonda yali amuwadde ebintu bingi nnyo nnyini. Oyo Keezeekiya n'aziba oluzzi olwa waggulu olw'amazzi aga Gikoni n'agaluŋŋamya okugaserengeseza ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga kya Dawudi. Keezeekiya n'alaba omukisa mu mirimu gye gyonna. Naye mu bigambo by'ababaka b'abakulu b'e Babulooni abaamutumira okubuuza ekyamagero ekyakolebwa mu nsi, Katonda n'amuleka okumukema alyoke ategeere byonna ebyali mu mutima gwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Keezeekiya n'ebirungi bye yakola, laba byawandiikibwa mu kwolesebwa kwa Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi mu kitabo kya bassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Keezeekiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika awalinnyirwa mu masiro g'abatabani ba Dawudi. Yuda yenna n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi ne bamussaamu ekitiibwa bwe yafa. Manase mutabani we n'amuddira mu bigere.